Candidates ngabe tuze tulaba ndowooza at least emirundi ng'esatu egy'omudiringanwa abeetaba mu debate Kamala Trump, Biden Trump, Clinton Trump n'emabega eri ababiri bano ng'ogyeko debate ku ballot kubeerako abasukka mu babiri. Kituufu era akalulu ka America kabeera mu bacandidates bangi. Omu avuganya ne kuba president naye ng'agenda kuvuganya musaza limulyoka nga gy'agenda n'okusaba akalulu. Okay. Kakati mu America tebalina ballot paper ya America yonna. Buli candidate yagala okuvuganya ogenda n'osaba buli saza bakuteeke ku ballot paper yaabwe. N'obeera ku yasaza. Ne Trump kye yakoze ne Kamala Harris kye yakoze. Okay. Musaza eryo kuteekako olina okutuukiriza ebisaanyizo nti ddala okolerayo ebyobufuzi toyisa bivulu olinayo office olina baakakuyege nti waliyo emirimu ddala egy'ebyobufuzi so si kubajuliza ballot paper ng'omala bumazi biseera. So era nakano kabaddemu abawera abamu ku bo ababaddemu n'amaanyi olina Jill Stein abadde masaza agawera naddala ag'enkizo Michigan, Pennsylvania abadde ku ballot paper eziwera era obumu kuweraliikirivu Kamala bwe yabadde nabo mu kalulu Jill Stein kumuttira kalulu Michigan, Pennsylvania. So oyina F. Kennedy Jr. abadde ku ballot paper eziwera newankubadde ng'olwokaano yaluvamu yagenda okuvamu nga ballot paper ziwedde. Okay. N'alangirira nti awagira kati Donald John Trump era yamusuubiza omufuula minisita. Yamusuubiza minisita ya byabulamu tetumanyi oba ddala gy'anaamuwa. Waliwo mwanyina wa F. Kennedy Jr. webadde bannamawulire yagambye asaba Trump mwanyina alememu wa ministry eyo kuba ye nga amumanyi tajja gisobola. Naye nga mu campaign gye yamusuubiza. Okay. So newankubadde yalangira nti nvuddemu ku ballot paper yasigalako. So bakandidate babeera bawera. Mu America wabeerawo abantu nga ekibaleese sina kuwangula bwa president. Nga bamu alina nsonga nze ku butonde bwansi, nze ku nsonga ya kujjamu mbuto, nga yo okwetabako mu campaign ey'ensonga gy'ayagala okusitula. Ate jjukira mu masaza ga America ag'enjawulo kati tolaba nti twogera nnyo ku kulonda kwa president n'okulonda kwa Senate House of Representatives noyinayo ebitundu 13 ge masaza 11 ne territories 2 abadde okulonda bagavana n'enkiiko zonna ez'amasaza ago. Oyinayo ensonga ezabadde ko akalulu ak'ekikungu naddala ku nsonga z'amateeka n'obukwakulizo obwetooloolera ku kujjamu embuto ku masaza mangi. Kakati candidate asobola okujja neyewandiisa masaza 3 agakwatagana nga gayina characteristics ezifaanagana n'aganjala kuvuganya kwa president naye nga ekigenderwa kusitula miramwa giri ku kalulu ka kikungu oba kitegeerekeka. Ye nga kyekyamulese kusitula miramwa egyo era obululu bw'ekikungu bwabaddewo ku nsonga mpitirivu mu masaza mangi okwetooloola America. Okay. Donald Trump yamegebwa 2-2 amaanyi agajjeewa ku mulundi guno okusinga agaali. Ekisooka kye tulina okukkiriza nti Trump yamalako ekisanja kye ekyasooka tugambe mwaka 2019 gwagenda okutuuka wakati ng'akyalina amaanyi. Ebyenfuna nga bitambula muzungu kyayita fundamentals of the economy nga bitambula ebbeeyi y'ebigulwa ng'esoboka era mu kaluka ne badde ensonga nkulu ebbeeyi y'ebintu yalinnya era badde otunulira polls nnyingi nga zikulaga nti ku byenfuna abantu basinga kwesiga Trump bw'omugeraageranya ne Kamala Harris nga bingi bye yasuubiza ba conservatives abikozi olutalo lwe yateeka kubagwira ekisenge yakitandikako ku nsalo kye yasuubiza bintu bingi bye yali asuubiza abawagizi abatamwagala tebamwagala naye abaamuwa akalu bingi ku bye yabasuubiza teyabalimba. Okay. Ekyasinga okuttira Trump akalu kwe kujja kwa COVID. Buli kimu ne kifa ebyenfuna ne bitabuka COVID engeri gye yamukwatamu nayo nemuleetera ekizibu kubanga jjukira ye yali mu kiti ky'abantu abatakkiririza mu COVID n'amateeka g'omuggalo ba COVID deniers. Bye social distancing bikina okugema nga tabikkiriza. Kati enkwata gye yakwata obubi COVID newabya abantu bwewabya amasaza gano kye tuyita Blue Wall Michigan, Pennsylvania, Wisconsin masaza 3 makulu kugali omusanvu
era jo wanagende kasatu ambalangiridde nti agasatu amaze okugatwala kyabadde kiri mu girasi nti amaze okuwangula kati yago amasaza agasatu gebayita blue wall agali mu kibayita industrial belt Biden yagawangula gonna 2012 kyokka 2016 Trump gonna n'agawangula 2012 Obama gonna n'agawangula ne 2008 Obama gonna yagawangula so amasaza ago asatu galonda kitole kati gakosebwa nnyo covid gakosebwa nnyo covid era gavana wa Michigan yekolera erinnya olw'okwawukanya mu lwatu ebirowoozo ne Trump ku nsonga z'okulwanyisa covid kati mu lutalo olwo abantu bangi ku nsonga z'ebyobulamu abawa Trump mu 2016 ne bamugyamu obwesigu kati blue wall yonna nemwabulira kati ku luno yeekomyewo kuba covid taliyo kati eyo tebadde issue kati bazeeyo ku nsonga ze bamulondera 2016 ensonga za 2020 teziriiwo ne baddayo ku 2016 so covid tulina okukkiriza nti yasuula nnyo Trump kati tabaddeewo abantu tebalina nnyo bye bamunenya bo abaamuwa akalulu ebisinga bye basuubiza yabikola kakati ekirala nti era olw'embeera ya covid abantu bangi balondera awaka kye bayita absentee voters naddala obululu nga babubasindikira amasaza agasinga obungi mu America tebamala gakusindikira kalulu oyina kasaba amasaza gye bakakusindikira nga tokasabye ge matono gye gali naye ge matono songa patterns z'okulonda mu America ziraga ti abantu abasinga okulonda nga bukyali batera kuba ba DP kati olaba nti kuno kwali kukosebwa gyali disadvantage nti abantu abatakuwagira be baweereddwa enkizo mu kalulu wayina miliyoni 10 ezalonda nga okulonda tekunatuuka ku luno nga n'omuwendo gw'abalonzi ku lukala gweyongedde miliyoni tezaweze 8 ezalonze ng'okulonda tekunnabaawo so kakati ekyo nakyo kyamukosa kati tekibaddewo kubanga abantu abasinga yadde omuwendo gwali nnyo ogwabo ba absentee voters naye abasinga bazze ku lunaku lwakulonda lwennyini olwokubiri so ekyo nakyo kibadde kimuyambako okukomyawo obuwanguzi bwe obwa 2016 ekirala Trump bw'ameggebwa yatandikirawo campaign okutandika okugenda mu kooti okuwakanya ebivudde mu kulonda olwo yali mu campaign okusindika abantu balumbe Capitol Hill Trump yali akimanyi titasobola kuwamba gavumenti ya America ekyakimanyi naye nga yolwo atandise campaign empya ogwo omugundu teguzikidde Biden abadde president nga Trump ali mu campaign mode kati nina bano ne bamuyamba ne batwala maaso emisango gy'okwegugunga okwo kati ne kimukuumira mawulire ebbanga lino lyonna so erinnya terivuddeeko mu bantu era kimuyambye nti yeeyongeddeko no ku bululu ku bw'abaana abato nga balonze ku mulundi guno omulundi gwabwe ogusoose nti abantu badde tebamujjukira nnyo kuba emyaka ena mingi kakati osobodde omukuumira mu matu gaabwe enkya n'eggulu ekyo nakyo kirina engeri gye kimuyambye ekirala tulina okukkiriza nti America mu kikula kyayo okwawukana n'amawanga g'abazungu amalala mangi ensi ekyasitula omusajja okwawukana ku mukazi ekyatwala nti omusajja alina byasobola okusinga ku bakyala ekyo tulina okukikkiriza nti mu Europe nja kuwa ekyokulabirako nti bw'otunuulira ensi Bungereza nga tenatuuka na kufuna bano ba modern prime ministers abakyala ba Thatcher ba Theresa May ba Liz Truss ne mu myaka giri 10 emabega yayinako abakulembeze b'ennono abakyala Mary the Tudor n'abalala so mu Europe naddala Western Europe obugwanjuba bwa Europe ekyabakyalo basitula mu byobufuzi si kipya mu America kipya ssemateeka gwe tuwogerako ow'emyaka 12 eyasukkulumya buli muntu omanyi ssemateeka yalina ebigambo ebikulu gw'omusoma ssemateeka America ga nti we hold abantu ababaga ssemateeka wa America balina ebigambo byebasaako essira nga ga nti we hold these truths to be self-evident that every man is born free and equal
and is endowed by his creator with certain inalienable rights, among which is the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Ebigambo ebyo bikulu fe abasoma eddembe ly'obuntu. Bw'oba otunuulira philosophical foundations z'eddembe ly'obuntu, ezo ze zimu ku nnono zaabyo. Abantu eddembe ly'obuntu lyadda nnyo, lisibuka ne mu bitabo ebitukuvu, naye ensi ne civilization ng'etandise okukula, ago ge gamu ku maanyi agaayongerwa mu kisinde eky'eddembe ly'obuntu. Nti nebaga nti waliwo ensonga ze tutwala nti nkulu. We hold these truths to be self-evident that every man is born free and equal and is endowed by certain inalienable rights. Ekigambo inalienable kitegeeza eddembe litali kugibwako. Inalienable kitegeeza nene wankubadde Ssemateeka yali ayogera bw'atyo, kyatwala emyaka emirala miyitirivu omukazi okukkirizibwa okulonda mu Amerika yadde okuvuganya ku kifu. Nga Ssemateeka oyo amaze okukolebwa. Tutuse n'emyaka gy'olukumi nga abakyala bakyalwana, naffe mutukkirize tulonde wano mu Amerika, naffe tuvuganye. Fact abakyala abadde balwanira kumu n'abaddugavu mu Amerika, nga n'omukyala kumpi ali ku ddaala lya muddugavu, n'omuddugavu akayanira kukkirizibwa kulonda, akkirizibwa alwana kumukkiriza kuba kalulu, nga waliwo n'amasomo ge batakkiriza kusoma. So tulina okukkiriza nti kirabika Amerika tennatuuka ku ddaala lya kukkiriza bakyala nga bwe tukiraba mawanga nga agali mu bugwanjuba bwa Europe. Era kituza abasoma cultural studies waliwo formula enkulu gye tutwala. Omanyi ntera okukyogera nti PhD yange eri interdisciplinary, eri mu media studies ne cultural studies. Okubanga cultural studies zikola ettabi kkulu mu diplomacy, nkolagana z'amawanga. Kakati waliwo kye tuyita Hofstede's cultural dimensions model. Kagezi munyo Hofstede ye yayiya formula eyo. Ogikozesa okupima ensi olabe weegwa. Etuuse ku ddaala okukkiriza nti abasajja n'abakazi benkanya emikisa, oba ekkiriza nti egy'abasajja gye girina okuba waggulu. Kati ekkiriza nti emikisa egyo gyenkana gye bayita feminine state. Ekkiriza nti abasajja bakyayina bye basinga ku bakyala ye masculine state. Kati bw'okozesa Hofstede, obubonero obusinga obungi bwonna bukulaga nti America ekyali masculine state. So kakati formula yagiyiiya dda, naye bw'olaba ebyavudde mu kalulu kano byongera okugiggumisa kye tuyita validation. Ababadde balina essuubi ng'ate otukoze bubi. No, tekiriko kubuuzabuuza. Bakyola nti buli mukyala kyatuukako mu America kati kikola nnyo amawulire okusinga bwe kigakola e Bungereza, okusinga bwe kigakola e Bufalansa, okusinga bwe kigakola e Budaaki, okusinga bwe kigakola e Germany. Ekyo tekiriko kubuuzabuuza. Bulira nti Ginsburg alondeddwa okubeera omulamuzi mu Supreme Court. Ekyo kyakola amawulire ne kizanyibwamu ne firimu eyatunda okwetooloola ensi. Kubanga si bintu bya bulijjo nti omukyala eyasooka okukkirizibwa okubeera jeno mu magye g'omu bbanga aga America, ekyo nakyo nga kikola amawulire mayitirivu. Ebintu bityo bikola nnyo mawulire obeera mawanga agali mu bugwanjuba bwa Europe. Tebikola nnyo mawulire, naye mu America bikola amawulire. So kikuzaayo ku ntaputa y'ebintu okusinziira ku Kagezi Munyooyo. Ne wali ku Biden ng'avaamu okujja kwa Kamala Harris kwakola nnyo amawulire. Ne bateekayo ebbugumu ly'amaanyi. Actually abasinga ne tulowooza nti n'akalulu akakoze eki. Bwe kiri. Kubanga mukazi. Kankubuulire kati e Bungereza nti ekibiina ky'aba conservatives kyaleese mukyala nga yakikulembera ate nga namuddugavu. Naye eggulire libuutikiddwa kubanga ku Bangereza ekyomukyala kati okulembera Conservative Party si nnyo. Si nnyo, naye nga nti singa kibadde mu America nga Republican Party yereese omukyala bw'ati ate nga namuddugavu, kyandibadde kinene nnyo. Kakati mu Europe, naddala Western Europe, kikyali kyanjawulo. So ndowooza nti ekyo nakyo kirina engeri gye kyakosezza Kamala Harris mu lwokaano ono ne kiyamba Trump. Ekirala, Kamala abadde n'okusoomoozebwa okw'okutambulira mu nkwawa za Biden. Bacandidates abasinga mu America bw'aba avuganya nga mukama we ye president, ateekawo oluwonko wakati we ne candidate baleme wakati wo ne mukama wo. Era tujjukira nti mu 2000 Al Gore
yagaana ne Clinton okwetaba mu campaigns kugamba abanoonya akalulu babenga balaba abalonzi babenga balaba alugo si muntu ali mu kifaananyi kya Clinton era olaba embiranye akalwako zekaalimu ku nkomero netundikira n'okufuna netufundikira nga tufunye n'okufuna go wangudde popular vote Bush awangudde electoral college nenga ne electoral college agiwangulidde ku nyondo ya kooti so tujukira McCain nga jokusikira Bush mu Republican Party avuganya Obama 2007-2008 ne mutabamiruka yagaana okuyita Bush era yayogera ayitira ku mutimbagano kyakola omugenderevu nti tajja kubeera mutabamiruka ayinza okusaanikira tabamiruka wafe ebizibu bye n'embyetikka kati wano kye tulabye Kamala Harris eyetisse ebizibu bya Joe Biden byonna ate nga alina obuzibu musajja yakulonda n'akuteeka ku tiketi ekyokubiri ne kaadi kumpi yagikwasizza bukwasa kulinga kulonda kyapa nga kiri manyago kakati otandika otya ate okumweta kuluzaako ennyo mu campaign n'akadde ke yabadde alina nga katono okukola ekyo so ekyo nakyo kyamukosezza kyebatola nti bw'ogende Michigan abawarabu baayo babadde mu kusoberwa lyesaze lisinga okubeeramu abawarabu n'abayisiraamu mu America nti babadde mu kusoberwa Trump tebamwagala naye ate gavumenti ya Biden ebanyiizizza nnyo engeri gye kwataganyemu ne Netanyahu ku by'olutalo ku Bapalestina kati mu busungu bawagidde Trump mu bungi ekyamazima Trump atajja kuba mukamba okusinga Biden naye obusungu bwe baba bakozesezza ekyo kakati nga Kamala talina bw'abyetakkuluzaako ebizibu bya mukamaawe era byonna yafundikidde abyetisse bukolokolo ekirala nti Kamala mu strategy ye yalemeddwa okumatiza n'ebiti by'abantu ebitera okuwagira DP obulungi bw'otunuulira abaddugavu bw'otunuulira balatino bw'otunuulira abavuka wansi w'emyaka 3 abo be batuusa Biden mu kuwangula mu 2020 ye abafunyemu obulungi okusinga ku Trump naye nga ekyokulabira ku balatino asse ebitundu 13 ku buli 100 mu baddugavu asse ebitundu 2 ku buli 100 mu bali wansi w'emyaka 30 era nayo nakka yadde nga akulembedde naye ng'olaba okuuka so ekyo kimukosezza ekirala omumyuka we ku nkomero ya byonna tamuyambi Tim Walz ku kyokuwangula kubanga Minnesota gyava aliraanya agamu ku masaza gano agabadde ga swing oba oli awandibadde osubira nti yandimuyambyeko okuwangulayo essaza linampawo engwalimu tekisobose kubanga ekimulesa ku tiketi si kuwangula Minnesota DP ewangudde Minnesota okuva mu 1976 so eyo deep blue state naye agamu kugaliraanyewo wandisubire nti yandikozesezza influence omuntu yenna abaddeko mu America akimanyi nti amasaza agatera okuliraana gaba ne characteristics ezifaanagana bw'obeera Michigan, Wisconsin, Pennsylvania embeera z'abantu zifaanagana n'emirimu ne bw'oyinza okuyita obuwangwa butera okufaanagana bw'okkirira masaza Texas, Florida, Oklahoma ogenda kubasanga nga balina bingi bye bafaanaganya bw'ogenda masaza Ohio, Arkansas n'omuliraano ogenda kusangira nga nabo balina bingi bye bafaanaganya kakati omumyuka wa Kamala Harris teyamuyambye okubaako ssaza lyaleeta kwaga omusanvu ag'enkizo yadde tegamubadde wala so nga jjukira Tim Walz omuntu gwe yasinga okuvuganya naye ye Governor Shapiro Josh we Pennsylvania oba oliawo bannaddipi abamu bwe baddamu okwefumiitiriza bagamba nti oba oliawo singa Shapiro we Pennsylvania yaweebwa Pennsylvania yandironze Kamala Harris kubanga ku tiketi bandibadde balabako omwana waabwe kubanga twakitegedde bulungi jjo nti Pennsylvania yamaze gobe mu kibi kasita Trump yagitutte Kamala Harris abadde tasobola kudda ngulu mu masaza agabadde gasigaddeyo mu electoral college so kakati yamunaga nti oba ate eyo yali nsobi Shapiro obutamuwa tiketi kubanga kye babadde bamwetaaza ssaza limu n'obulwa electoral college obuvaayo ebyokwebulirira bikyali bingi ku ludda olwa Democratic Party naye nga mumulina kiri gye tugambye nti balina okuddayo ne beetegereza
abategerera ekibiina kya DP nti Amerika ddala eri ready okufuna omukulembeze omukyala oba bagezaako gikakaatika ku kintu ekikyaliko ewala n'endowooza z'Abamerika. Okay. Tuli ku 88.8 kya Basafama Radio Buganda. Kulebyetaago